Products in their production line, consuming electricity, consuming water. Abakozi ku Harris International Limited olwaleero 17 October myaka tufunyiddwa omukisa okukyalibwa Honorable Minister Betty Amongi. Minister ono yatwala ensonga ez'abakozi n'ensonga eza social development. Ebituukiddwako leero tumutambuzizza ne tumulaga factory yaffe ne tumuyitiramu mu ebintu byetukolera abakozi baffe wano. Abakozi tulina kumpi 12 namba naye tubakolera ebintu ebiri different. Tulina emizannyo gye tukola buli Lwakusatu gye tuyita dance class, then ne tubeera n'okudduka buli Lwakubiri n'Olwokuna, then ne tubeera ne talks engeri y'okulya obulungi. Safety is one of our top values. So tumuyisizaamu ne mu induction room yaffe ne tumulaga ebintu bye tukola okumakinga sure nti abakozi baffe tebatuukirwako buzibu bonna. Byebyo bye tubaddemu olwaleero. Neera tusanyuse nnyo nga Harris International okubeera okukyaza omugenyi omukulu nga ye. And the journey will continue.